Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Klikayo omukwano omulango bwe bali kubeera nga kyali mukulaba Delta TV tukole era nga yakatweyungako musawo yaffe esooka tukutuusizaako embaga y'omwami n'omukyala bawambala mu kaseera kano tugenda mu kwanjula wabula twerabira kubeera nga ate ogenda ku City Bridals opangiseyo gawuni emu ogenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduuka namba GF34 opangiseyo just gawuni emu bweti ne bakulerako mid dresses za bwereere wali eri Kamukamu Plaza ate era n'ogenda ku Maria's Bridal oyo n'osobola okupangisayo gomesi ez'abagole osobola okupangisayo emishanana ez'ababuuza wali eri ku Zai Plaza level 2 room for bomalirizo ojja ku Charitas ya clinic ne tukolako enviiri ne makeup tukola ku bagole tukola enviiri za bulijjo ate era munnaye nkugamba tusomesa n'abagala okuyiga enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 ku NASA ku kizimbe bakiyita Sal Complex kiri nga ku saidi y'eggaali y'omukka nga tonzija akato sales center ku Skylight Shopping Arcade mu kaseera kano tugenda ffenna ensagu eri mu Nakawuka nga tugenda mu maka ga jjajja Sendagala nga muwala we w'amaaso amalungi eyesize Charitas ya clinic omukolako gwe bayita Alice Namyenya ye yagambye nti jjajja sigenda kwiswaza bwatyo n'aleeta omwami we mweru naye n'omukyala naye yanyuma omukolo gwe gwabadde simple but very organized. First of all yafunye ba best service providers Charitas ya clinic yamukozeeko abaana abuuza babadde organized senga bayatuze okujjayo omwami naye obedde akoona omuziki majestically emmere eyamaze embeera y'obudde yabadde ennungi omugole yabadde musanyufu si yaliko amaaso nga mukuba bw'ati eriiso nange kankutuuseeko omukolo gwo tova ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu. Singo omutwe gwange gwalimu ebigambo n'ebipya bibyoweka nandimbye nga yamira katambi nga buli kyenyimba sikiddamu banange nabumbuuza ondazawa ompisiza newensula omuntu omuzirise bwe nti nentuka okuba kalulu okino kikabuka bwetutyo musawo yaffe eyokubiri tuli Nakawuka era nga tutandise mu nnyumba nga tulaba nti Charitas ya clinic yeri mukola ku mugole Alice Namyenya bambi omukolo gwe mulungi ddala decoration yakozesa white ne orange era nga munange bakozesa amazzi amalungi aga hill water nawe golina okubeera nago ku mukolo gwo buli kirungi nga ndaba kikusana nanoonya wembiisa wambula yembwe suddo kyumba bwebeera okale nasigala omukumana bakyabako batuuse nga bazze beemala bazze n'ekita ekyekigula luggi nga bakozesa kya soda taata yasindise abagema ne bajja ne bakola omulimu gwabwe gw'okwawula abako ku bantu ba bulijjo bazzukulu bakayira amazina amaboko geeko baana basawo tobuuza kirala bazzukulu bakayire mugulu wekirise
se wakasera ngono agasira banako okugesa omwana jaminga nange jeni wala namusubiza ntimita era ne muto yawina kulinda ddala era nnafayo akasera kulande akira basese kutuusa bya Buganda oluvanyuma n'olimba lwa Buganda ne luyimbibwa. N'agamba sijja kulekera nsonga eno kubanga ya nnono nteeka okugenderako kubanga ateera ya buwangwa ng'ate mulimu ne Katonda kitange Ssaabasajja wuuno tuyise naye. Njagala omukwasi taata oyo yimirira Ismail naye tuzze naye nanyi Ismail waali omukobo kitange ensalosalo za Buganda nazo mweziri ez'amasaza zonna n'ensago wekira byonna wekiri taata n'ennyumba yo yiino wano mazima genyini banna engalo bot Twesinyo, Olwa Buganda yafe, ekitiibwa kya Buganda kyabadda, naffe tukikuumenga. Katonda afuukisa twagala kwebaza ebyansuso olese abantu bano kwegatta ku nnyumba emuka olw'okubawa kutambula okulungi ne batuusa mu kifo kyomuka webale ate n'ab'ennyumba eno basinkanye nga bateesiteesa obulungi bwe bati olwekyo ekiseera kino ekisigale Mukama jangu okimale jangu olagirire era olungamye Mukama tetubule gwolabisibwa ekitiibwa kyo kyeyongereka bulijjo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Abasawo bakomezaawo ripooti ku kiki basanze mu bako. Kale nakaayi eradde nnyo bannyabo mukuliko amakubo basebo tuliyiseemu mu kuba engalo ez'amaanyi waliwo kuba bakulisa naawe n'olabye eddala ng'oliyiseemu senso balaba banyabo sibye mchendo banyabo kuliko amakubo banyabo olwekizikiriza ng'omukulu enaku zino bwe yeetuukira abantu nange neetuukire ate nange kakati tugabira ddala kati kisawisawu miliyoni bitaano bisayanza miliyoni bitaano bisawu Allah bano otawa sente bisawu alina yayongerwako otawa sente ebisawu biwa basawu otawa sente Bato batwalibwa buteererevu mu nnyumba okusobola okuzaalibwa. Mpulira banje yabeelogoza nti omusajja nafunye muyaye. Mu nnyumba bintu bingi ebibeerayo nga mwe muli kattamukago singa okutulaga omwami wamu n'okutambula ng'Omuganda. Kino bakiyita okumanya omugole omwami baba gavudde n'ekimere. Mwebale kulumwa naye mulumwe bye bibaluma ng'omusajja mwenzi alina n'abaana bangi naye nze nakuziba bulungi bambulirira
mutuula ne mulya batenza tali malayika ndi mujjawo omutuufu atayendangako atalabangako ekyowenzi mukireke kuba nammwe lwakwekoza bwe muli wakati mwogere mulasane naye nsibiwulira naze kufumba nze sitakange ndi mugumu ku mwana ono nzize kufumba bino musimanyi yazaala mbu mwenzi biri buli wamu naze kufumba eyakola luli asiri naye nze tebinkwatako nzize kufumba switi wange wamma tova ku bigambo kati kaboogere balasane tetuva ku mulamwa fetukulidde ku bigambo naye tebimenya magumba tukolera mu bigambo bingi naye twamanya tukomyewo mu kidaala ng'amaka gonna agalina empisa baana baaka bayitibwa okusobola okubuuza kyabadde kirungi ddala nakako kitange ndigizansi tukiro agape onawana tayinza kukolesa koolina damuki ogambye byotubuziza awo nkuwadde ezokubi otubuziza ki otubuziza ki ekirala kankwongere koze ekirala ate ogambye eki nabanokamba we nalawo malako ebyange nga ne bano bakyali wano Watesenga yafulumiza omugolo mwami n'amulaga eri ekidaala. Mwami yabadde musanyufu.
saba ontuuseeko amawulire eddala ekituufu kyeki embeera ebadde etya biki ebivudde mu mukaaso abakoze ku mmeeza njagala mujje namwe munyambeko yense ndi wano mu maaso gammwe nga mbanjulira omwami waffe olwa alisi namyenya sendagala obugalo uli eddobooza tugayiseemu senga twadusinze obugalo buno bwowulira senga tufanagana ufane mukube mu ngalo fena tufanagana ewaawo senga webale senga webale kusiima goyamasenga okajjako balina nga bebikirire omwana w'omusajja mulaba ajja wafula bwebikirire omwana w'omusajja mulaba ajja engalo z'abasenga siziwulira okulabamu owacapa tumujja kulaba akulagula bana bayongedde okujja okubuuza mugabe njagala okubategeeza tebabawadde emiguwa gyakwetuga babawadde mwesibe munywere emyaka 30 tekisi kitono omusajja abatukalakase ate omugole w'amasa malungi omukkakkamu ayambadde cream ne blue nga anyumye perfect hair perfect makeup nga bikolebwako Sharitas Hair Clinic yafulumye
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasenywa